obufumbo komera obwabalokole komera oba bagenda kutta oba kola ki gumirayo. Kati kyovola beera tubuulira abaana abayingira obufumbo kubanga waliyo abayingira obufumbo nga baasibwasi lasting eyo gitegeera kati n'ogenda emyezi egi ejjakiriza eribadde lyakututteyo n'owulya nga likoze eki liweddewo kakati ekiddirira kiki kwagala kuvaayo naye nga mugamba Yesu yabukola ki ye yabutandika byonna ne bisigala bivumaganya linnya lya Kristo Yesu kuba ffe abantu tuli kivume tuli awo bwetutyo tetuswala kiri awo Yesu yabaaswazibwa kakati sagala assumption sira siti sibiki tutambudde bulungi naye bitabuse ekireetera obufumbo okutabuka nga bwe tulabye endagaano zonna okuva emabega endagaano zonna okukola ki kati tukkiriza nti olwaleero waliwo abayize abagenda okwenenya era abagenda okutandika okugezaako okunoonyeza ddala Katonda omulamu w'amazima okubalungamya buli kaseera si byonna nti Yesu yabitugamba ekyo mukimanye bulungi kigambo kye naye ate tuyina omubeezi omwoyo omutukuvu atuyigiriza Yokaana 16 okuva ku 12 kati bw'oba weenenya mugambe nti bingi bye mbadde simanyi era bye sitegeera naye nsaba Katonda abeere wange ssekinoomu obeere wange ki ssekinoomu ajja kutandika okukola ki okuyigiriza kati bw'onootandika otambulira mu kkubo eryo ogenda kusanga emirembe mu lugendo lw'obulokozi era mu bufumbo togenda kufuna mirerembe gyakola ki gyakwawukana kale bw'onoosanga nga waliwo omwami asituse oba omukyala asituse mu mbeera efaanana bwetyo wadde otambulira mu butuufu bwabyo kuba ye omulaba atukoonako buli kaseera tuweerabira nti kyetufunye mu kusaba kinywezebwa na kusaba era nga Katonda bw'atubikkulira emirundi mingi nga Setaani atupangidde enkwe z'okufa ne tuyimirira n'akiwugula lwaki ng'obadde otambula naye olowooza ky'obufumbo kyekikakali. Sister Prossy nafuna omuntu wange era tuba tutambula bulungi bitabuse nsabye nsiibye tebigenda bulungi owulira tukkiriza nti era tukirabyeko abasajja ba Katonda olumu battiddwa mu bufumbo obwo tobiwulirangako omukyala n'amutta kakati bannaye kambuuze wembeera nga nfumbiddwa nga mpasizza sirina kufulumayo wadde ndaba njolekera ntaana nsabe busabi weewaawo kakati ebintu bino tuyinza okulowooza nti oluusi tuba tusabye naye ng'ekyamazima osabye otya bino byonna ebintu we bitambulira sooka weetereeze bwe mba ndi ewaka mu nnyumba yange n'omwami wange wakati biki bye nkola biki bye nnina okukola biki bye mmukolera biki bye simukolera bino ebintu bigenda okujja sayidi eno ng'olina we weekubidde sayidi emu ng'olina gy'olese n'eragaya yensonga lwaki omubi ayimirira gwe sitiri ogamba otambudde bulungi naye wabaawo sitaani ekyo kikkirize kigaane sagaana kukiwulira nti otambudde bulungi kubanga omulokole atambula obulungi omwoyo omutukuvu mmanyi aba ayogera naawe buli mbeera yonna ng'enaakutuukako nti mwana wange waategedde eyo nno gyonze kati n'okujja no namaze kuwulira mwoyo omutukuvu ng'ayogera nange kubanga ntambula naye era ndi attached naye kubanga musemberera njaya n'okuwulira eddoboozi lye naye bw'oba otambula n'omwoyo w'omutukuvu olaba ne bw'oba mu nnyumba yo olina omwami wo tannadda ayinza okugamba waategedde mukolere kano kola bwoti ne bwoti kubanga naffe ngaffe abantu tulina obuzaalirano obwaffe obutatuvaamu obutulemesa mu maka ng'olina embala yo oganya okugita kyenagambye wali tonnakyuka naye ng'owooza otambula ne Katonda ng'oluusi wakyuka ebimu n'obita ebimu bigaanidde mu ggwe n'obeera ng'olina obuntuntu olina obusungusungu ebina byokola ne byotakola obukyafu obwo omwami tofaayo omwami bamuyiiyiza omwami bamufaako omukyala bamufaako buli omu n'akola loolu ye bw'oŋŋamba nti ng'okola loolu yo omwoyo omutukuvu aba wamu naawe singa otambulanga bw'otambulanga ekyamazima ffe tetuli batukuvu
ffe tuwonoona buli kadde buli ssaawa naye ekyamazima tosobola kuŋŋamba nti otambula mu layini ey'obutukuvu n'obutuukirivu lwakiriddayo eitha wabaawo endagaano yakolebwa okuva ku nnyumba y'abakitaabo oba y'abajjajjaabo nga waliwo ekyasigibwa ekirina okuyimiriramu okisabire olwane ng'oba waliwo obufumbo bulwanisibwa ng'ewammwe teri bufumbo teri maka nga waliwo ekikyagoberera emabega kisobola okutta amaka ago naye bw'obanga obadde otambula bulungi wakati mu nnyumba yo mu kisenge bino byonna ebintu tubirabe ng'ofumba ofumbye eki ofumba otya omwami wo omufumbira otya engoye ze bw'oba ozooza abooluganda kino ekintu mukiveeko nti bigaanye nze nkubuulire wa Yesu Kristo gwe twakkiriza Katonda w'abalamu ayina ekisa kingi ate omwoyo omutukuvu ayina love ayina okwagala kuli okutajjulukuka bw'omwekwata akuyigiriza bw'onootambula bw'onoobikola bw'onooyimirira bwe munaayogera bwe munaaseka naye gwe nodde waka ng'onyiize nti aluddeyo obuntuntu obutinitidi sitaani ayingiramu kubanga naye buba bukyali muggwa obumulumulu butta amaka ne bigaana naye bw'otambula obulungi ng'otambula n'omwoyo omutukuvu tosobola kutuuka eyo olina omusajja oba olina omukyala kwera nja kujja n'owoono teyali mwenzi naye ennaku zino takoze bwenzi woowe olabira ddala gy'okoma okusaba gye mukoma omusabira gye mukoma omugambako mubanga abayiwa mafuta ku ki nkole ntya nsigale eraawo ninde bulwadde bwange kunkwata weewaawo bw'oba olina omusajja teyali mwenzi waliwo ensonga ey'omutwala mu bwenzi wakati nga tonnakola kirala kyonna nze banne mbabuulira eky'omwoyo omutukuvu wa mukwano ddayo gwe bwe weetegeera nti naye bwe byasooka byali bitya tuulamu aweka otuulemu awo kuba obufaananyi nga bw'obwoza naye twatandika bwe tibwaliwo ti twatandika tutya okunyiiga kwavaawo kyava twasooka tutya yoza obufaananyi bukube nga bw'obwoza bw'omala okwoza obufaananyi bwo tuula wansi omwoyo omutukuvu mubuuze mukaabire mugambe maama ne weenenye okuva ebuziba w'ebuziba abaana b'abantu naffe oluusi tuba n'ebyambalo ebyaffe kambabuulire bintu bingi bisobola okutta amaka gaffe kubanga sitaani yajja kutta kubba ku buzikiriza ate ye azikiriza atwala bangi kubanga ye ali ku supiidi amanye ekiddako ye gwa musajja dda bingi tubikola wakati ng'oba oyinza okuba olina omukyala wo oba mwami wo teyali mwenzi naye n'obaako bw'ogenda ogula katugeze obwo bupanti obwo babita boxers waliwo ebintu bingi ebiriko enkwaso y'omubi n'okiyingiza mu bibyo ebyo byonna ekintu kyonna ekifudde mu Kristo Yesu nga kyazaalibwa Kristo Yesu ne kifa kyamala kuyingira mu mpeke waliwo by'olina okwambala yes bwe tugendanga mu kugula ebintu tugambe maama omwoyo omutukuvu mperekera onsaasire onyambe gwaba akola mu nze era bw'ogula ekintu ekyo gamba yita omusaayi gwa Yesu tumanyi gye bikolerwa naye sijja kugamba na byakwambala bintu bingi naddala ffe abakyala waliyo wiigi ze twambala nga byambalo bya sitaani waliyo ebintu bingi bye twambala nga nkwanso eziri mu maka gaffe tubeera n'amasuuka mipira ebyo tulina ebintu bye tukozesa nga nkwanso za mubi naye olw'okuba nti bw'oba olina omwoyo omutukuvu era nze sikisimbako essira nate nti bw'oba olina omwoyo omutukuvu mulungamya togenda kugwa mu nsobi togenda kugwa mu shiiti togenda kugwa mu kizibu ng'olina omwoyo omutukuvu kubanga ye mulungamya mukulu kubanga ye mulungamya tiyandi tugambye nti mumusigaze kubanga abalungamya yamanya nti eno ensi tulina ennaku era tugamba mulina ennaku naye yagiraba mulina ennaku yali wali ng'agenda kusaba n'agenda okusaba agamba abasajja bali nti bannange musabe nkyava ayita nti kitange bwe kiba kiyinzika ekigundi bakinzijeko ekikompe bakinzijeko naye singa nze bwenjagala wabula nga bw'oyagala omubiri gwalumwa n'awulira n'ajjukira obulumi obugenda okumutuukako naye yali muntu n'atya n'agamba nti bwe kiba kiyinzika naye singa bwenjagala wabula nga gwe bw'oyagala kati olaba ye yali omuti omubisi yakolebwako ebyo naye n'atya kitegeeza nti eno ensi erimu ennaku
naye gwe omwana w'omuntu ogenda kugiyitamu nga tolina mwoyo mutukuvu era akuwangana. Amaka tegagenda kuyimirira, oyina kugenda buziba mukabira nga bw'ogenda buziba okunoonya biki ebiddigisi manya ebinyuma otwagala nnyo amasanyu twagala ebimu byagala byanguwa okunoonyezeka naye ebyakatonda tebagala binoonya. Musumba Fred, way forward ku bintu ebyo byonna kubanga kyensinza okutegeera kiri nti mu buli mbeera bwe mugattibwa tofuluma. Ekigambo kya Katonda bwe kyogera mu Malaki 2:16 oba kiki oba mubadde ki tofuluma. Gumiikiriza bwe muba mutandise ulira nanti kati tusimba omusingi kuba bangi abayita mu mbeera efaanana ki bwetyo oba oli abalokole naye nga babadde babigwamu ebizibu ebyo babirimu kubanga adde tebakola ki tebakimanyi. Nga omuweereza bwagambye ebintu bino ebikolebwa ebiriibwa ebyambalwa kubanga ate bwe tunagenda ku topiki za wiki ebyo byonna gye tulaga ojja kulaba ebyokwewunda gye biva. Wano ebyo byonna nkwansu waliwo tubadde tukyayogera ebweru we twabedde mu gundi mu briefing eyo naye nkugamba nti buli kintu kyonna kyolaba kiriko amaanyi agakidrivinga bw'ogenza okiraba mu mubiri kiriko amaanyi agakikola ki agakidrivinga. Kaakati gwe tosanga awo wali ebyokulya n'otumira kati walinga waliwo ebika by'amazzi wano gali katale naye nga mulimu ebirungo ebirungiddwamu ebitta abantu mulimu ebirungo ebirungiddwamu kakati nga birina kwawukanya bwawukanya nga bwe nkulazi wano wetubadde tusoma olupapula ezo ngenda zisoma sijja zinyonnyola naye nja somayo zisoma wali wano nti tukole kyonna ekisoboka no gundi yebadde yakusatu yino yakusatu agamba destroy the Judeo-Christian family structure or the traditional Christian family structure. Mu brackets natekamu why. Kakati wansa ojja kusoma bw'oba olaba nti kubanga family ebeera kowa. Ngenda busoma. It is oppressive and that the family is the core of the nation. If you break the family, you break the nation. Liberate the people from the confines of this structure. Kakati nti buli onootandika okumenyaamenya family oba omenyaamenya ensi kubanga family yeeyimirizaawo ki kyekino nti obugunjufu butandikira waka era gy'obula nti abo bonna ababafuga ababbi obubbi omanya nti family gye yava wadde bakadde bo tibaafugako naye baali babbi ku byalo eyo be basala amatooke g'abantu ebintuntu be babba embizzi gye babiyonkera kakati tosobola kubanga oli mubbi ngo ate n'oli lubuto kati lwekyozadde oba otuzaalidde ekigolooza bw'otagwa mu mikolo gya Kristo Yesu omanya nti ozadde ennyugunya ateetaaga training kuba training yagifunira mu lubuto training gye yagikola ki gye yagifunira be bababonyaabonya abantu kubanga ye omulaba akozesa kyonna kyonna ekisoboka okumenyaamenya kati kyobulaba babaweeseza nti ne bwe binaaba bikomo bino bye mwetimbye ye agendera bwe neeba nkwansu bwete eyo kubanga omwoyo gukirimu ogulifugira emabega ogitegeera tegubakkiriza kuba wamumina kusigala nga mwerumaaluma mpaka nga mumaliriza okukola ki okwetugumbula ng'omwatuusiza munne mu magombe sinakindi mwenna ne mukola ki ne mugolekera kubanga setaani ekyamuleeta mukama Yesu amutugamba Yokaana 10:10 yajja kubba kutta na kuzikiriza. Wendaba nga tugenda kwetta busobola kudduka anti kakati fenna ne wetwogere olwaleero tetwali batukuvu kati tutambulako kati tuli batukuvu ba Kristo Yesu ekigambo kye kitusomesa tuli batukuvu ba Kristo Yesu twenenya bwenenya ebintu ebyo tuddayo ne tukitegeera ogana ne tuteekwa okuba waliwo omusoto gwayingira
twali tutambula bulungi, twali tukkaanya ng'omulokole. Bw'oba oli mulokole waliwo omusoto gwakola ki ogwayingira omukyalo ono omwami ono, kiki ekimuviirako n'okaabirira Katonda n'ogwa mu maaso gemuga nkole ki? naye bannange amaka gabagajja kubeerawo nga wentera okugamba bannaaye, omwoyo gwo tugutereeza naye nkubuulira tuli mu mubiri. Kwanza nyina mukwano gwange batandika bulungi from nowhere, omukyala n'atandika okukola obuntuntu, atandise okubeera insecure. Buli kimu akola ki ayomba. Mbadde wano badde mu bakazi bo osegedde, omusajja agenda okulaba omukazi asanga ebintu biringa ddagala wansi wa piro kwe yeebaka, owulira, n'abiraba n'aguma nga woogambye, n'asirika n'asaba. Recently oba yali anoonya ki, agolaba era akoona tama nga mu butali bugerevu, akoona kasawo k'omukyala kagwa era muvaamu ebiragalalagala, ebyo ebidagaladagala ebyo bibi. Omusajja nankubira naŋŋamba nkole ntya? Kati mu butuufu nze oyo mugambe ntya? Mulokole. Nze namugamba ogira ovaayo, ye namugamba ogira ovaayo eyo, sooka wetegulemu tutibinaatereera. Ekigambo kye gye twatandikidde ddala mu Timoseewo ti kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi Katonda. Ayagala abantu okulokoka era okutuuka okutegeerera ddala maki. Kati abangi balokole ne tebannatuuka kutegeera mazima, sinakindi n'abamu baakuna. Kati oyo omuwa magezi asigale mu maka n'omukyala. Sinakindi n'abamu baakola ki? Tewali wansi wa njuba kiyitawo. Mubuulize essula 3 olunyole okumeka, kankusomereko lwa ekitabo ky'omubuulize essula 3. Njala gendako wa mukyala olunyiriri olw'15 lugamba nti ekiriwo kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyo ekyayitawo tekiriwo. Kaakati tewali kiri wansi wa njuba nga kiyinza okuyita ku Katonda nga takirabye. Ekigambo kye kiba kitusomesa Zabbuli 139 nti amanyi okulooza kwaffe nga kukyali wala, aba yakubikulidde dda bifo. Kye nagambye nti Omwoyo Mutukuvu atubikulira enkya n'eggulo. Kati mulokole ne tannaba kutuuka kumanya mazima. Ezo si sayini ziraga nti omuntu mwesonyiwe. Anti wulira, waŋŋambye Katonda olumu alaga sayinizi ne tutazifaako bufi. Ezo si sayini ziraga nti bannaaye wadde omwagala muntu muleke. Kaakati bw'aba azikulaze gwe n'otazifaako, omusango guba guli kwani olowooza avunaanibwa? Bw'aba akulaze sayinizi n'otazifaako, kunze atazifudde. Kakati bw'aba azikulaze n'otazifaako, onoomunenya nti saamanya. Anti ate wali muŋŋambye nti sirina kuvaayo wadde sayini nziraba ŋŋume sivaayo. Kaakati oyo atategedde Omwoyo Omutukuvu sina magezi ge muwa nti gegano kuba nze sikolera nange bwe lwa kigambo kye. Kati kyenyina omugamba jangu tukke wansi ku mavivi, kyobola wabeerawo kansolingi. Nze namugamba sooka oveeyo wayambako ezo si sayini. Wayamba ku sitaani okwonoonera ddala. Nze nkubuulira nze nkubuulira ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi. Teri muntu kye Katonda kye yagatta ayinza kigattula. Tewali wansi w'enjuba ayinza kukola kigattula. Olw'okuba nti ekigambo kya Katonda kiramu, ffe abaana b'abantu ffe tutategedde. Abooluganda oyinza okugamba nti batambula bulungi, naye ng'abooluganda omusota gwayingira. N'okuba nga baagulaba n'okuba nga tebaagulaba, kyamagezi ge muwa aveeyo agenda anoonye Katonda akaseera katidi, adde yeeyawule bweyawuzi, si kuvaawo. Wuliriza kino tomufuna bubi,
simugambye nti ayawukane ne mukyala we namugasooka oveeyo anoonye Katonda agende yeeyawulireko ku Katonda we ng'ali yekka. Bw'amala okweyawulira Katonda we ng'asaba mu kuyimirira mu kusiiba n'okusaba okumunoonya Katonda we. Bw'anaanoonya Katonda oyo ow'amazima ajja longoosa embeera. naye zino si sayini ezamulagibwa. Omuntu oba olaze nti bagiri mu kugezaako okukuloga mirundi 3 mu butuufu olinda Katonda akulaga essayini zenkana ki? Anti ffe abaana b'abantu otulaba tetwetegereza oluusi tubaamu obwoyo oyo bujja ne butulumba ne bututayiza. Ayinza okuba kye yayingiramu si ye kye yali alina olingiramu, kuba tosobola kuŋŋamba nti munne mulokole naye mulokole ng'ate alokola eddagala. N'omusanga mu kasawo ke kwe walabye yakutte oli shuwa nga kalimu eddagala. Ensobi ze waŋŋambye nti tuyinza oba tuyingidde mu bufumbo naye nga ffe tulowooza bwa Katonda oba nedda. Naye kati anti kye ŋŋambye kati nkizuulidde munda sivaayo. Era sitiri omwoyo omutukuvu akuyambira ddala. Tovaayo naye amagezi genkuwa kweyawulira mwoyo omutukuvu oyogere naye owulire eddoboozi lye. Kanjire mu mateeka gano ngayite mbuyisi ngenda gasomako mitwe. Naye omukyalo ono yali afaaki. Ebintu bino mbisomamu byonna byakoonoona ggwanga nsi yonna. So eno new world order doctrine, Alice Bailey's 10-point plan for the destruction of Christianity. Ensonga esooka, take God and prayer out of the education system. N'alaga tujja binyonera wendikomawo n'omusumba. Eyokubiri, reduce parental authority over the children. N'abuuza why. Omulimu gwe era mu Bulaaya eyo gundi ey'okubiri point mu Bulaaya kikola nnyo kubanga omuzadde ogugwo gwakuzaala naye tolina buyinza ku mwana. Kakati bye bino ebiri wano ewaffe Uganda nti omwana yeeyogerera mukwano gwange kikyo gye kiva. Gwano agamba break the communication between parents and child, in brackets why, so that parents do not pass on their Christian tradition to their children. Liberate children from the bondage of their parents' traditions. N'alaga kikola otya how promote excessive child rights. Mwana takoonwako. N'alaga abolish corporal punishments. N'alaga teachers are the agents of implementation. They should teach from workshops. Teachers tell children your parents have no right to force you to pray or read the Bible. You are yourself, have a right of your own. You need to discover yourself, self-expression, self-realization, self-fulfillment. Eyokusatu, destroy the Judeo-Christian family structure, all the traditional Christian family structure. Why? It is oppressive and the family is the core of the nation. Ogimenya otya? N'agamba promote sexual promiscuity. Kyekyo. Promote sexual promiscuity. Wano n'agamba free young people to consent of premarital sex. Let them have free sex. Lift it so high that the joy be okay. Lift it so high that the joy of enjoying it, sex, is the highest joy in life. Baba. N'agamba eyokuna eri eyokusatu enagwayo. Wano esooka, how do you break the traditional family structure? Promote sexual proximity. Lagambu sex yasinga. Use advertising industry, media, TV, magazines, film industry to promote sexual enjoyment as the highest pleasure in humanity. Mbiraba n'obuzannyo. 4, if sex is free, then make abortion legal and make it easy. Build wali sex oba omulaze nti ali free biki kati n'olubuto lukole ki? N'olubuto jjamu bujja
ate kirage nti kyangu ize ate nga kiryoke ofunye olubuto toyagala dduzaala, it is okay, you know. So laga eyokutaano kwawana alaga how do you do it, build clinics for abortion, health clinics in schools, neno twagisomyeko fu. Then 5, make divorce easy and legal, free people from the concept of marriage for life. Alice wrote, by the way, kano mukategere yakateka nano, Alice wrote over 65 years ago, bino bye tuliko, years ago, that love has got a mysterious link called the love bond. It is like an ovum that comes out of the ovary. As it travels through your system, it clicks bichi. So kati wanakwotingayo ne nyiriri Malachi 2:16, for the Lord God of Israel says that he hates divorce. 6, make homosexuality an alternative lifestyle. Allah. Of course, addayo wali n'agamba, first make sex enjoyment the highest pleasure in humanity. You know. 7, debase art, make it run mad. How? Promote new forms of art which will corrupt and defile the imagination of people, because art is the language of the spirit. That which is inside you can bring out in painting. Music, drama, etc. Look at equality of the music that is coming out, the films out of Hollywood. Okay. 8, use media to promote and change mindset. Bino ebintu bye bagamba bino bwebiri biriwo webiri ono omukazi bye yawandiika bikola era ensi byetambuliramu, lwakubanga kitugwanira okutegeera amazima, naye nga ekyamazima bino byonna biva ku ekyo. Eno ey'omwenda agamba create an interfaith movement, promote other faith to be at par with Christianity and break the thing about Christianity as being the only way to heaven. By that, Christianity will be pulled down and other faith promoted. She said, promote the importance of man in determining his own future and destiny. Humanism. Esembayo, get governments to make all these law and get the church to endorse these changes. The church must change its doctrine and accommodate the people by accepting these things and put them into its structure and systems. Wow. Ezo points 10 wetunafuna obudde tujja kujja tukoleyo nga ze tugenda omenya zokka. Omukyalo ono yawandiika emyaka kumpi emeka emabega. Wagala yali mulokole? Yali mulokole n'agwa nga mukyala Mungereza. Nomanyi points 10 ze zitufuga kati? Anti kakati mbagambye ze zitawanya abaana ba Katonda ne mu kisibo. Kuba enjigiriza yakyuka dda si kye kino kyagambye. The church must change its doctrine and accommodate the people by accepting these things. Okitegeera kati ze ziri mu kutawaanya. Kakati kyenva nkuga nti omulokole bw'onooba oyagala okuyingira obwakabaka bwa Katonda oteekwa okuddayo okubeera ligiti. Nobeera ligiti. N'okuddayo wali. Lwakuba mindset bagikyusa. Mindset yakola ki? Mindset yino akomulana agambye use media to promote and change mindset. Si kyendiko. Aze eyange ekola birala. Naye sister ne pastor tebibu tugenda lwana bulwanyi nabyo. Lwaki tolisiga lipstick? Sesiga lipstick. Tulabako wigi, sibako lipstick, tusikulako makeup. Kiki? Toyimanyi mulembe. Amina. Ndi rigidi naye
omulembe nze nganze omuntu bwe nakkiriza Kristo Yesu nakkiriza neewaayo paalisibwe kubanga nayagala nnyo Yesu. Najja gy'ali nayagala bulamu kubanga nze najja eri Kristo Yesu nayitamu nali mu mubiri mu nsi ey'omubiri eno kubanga nze ndaba nwana nnyo kubanga siri wa mubiri nfuba nnyo si kulwange naye bulekisakye nali mu nsi ey'omubiri nasanyuka nnyo nakola bingi byali bingi so bwe nzija eri Kristo Yesu natya ekintu kimu geyeena namugamba njagala kumponya geyeena bwamponya geyeena nakola naye endagaano. Kristo Yesu yali mwesigwa n'annyamba ekisa kye n'ankyusa bwankyusa nentegeera amazima bwe ntegeera amazima Mwoyo Mutukuvu ayogera nange nali nsiba enviiri nga nyambala wiigi wiivu nsiba wiivu naddala wiivu Mwoyo Mutukuvu n'andaga nti nze enviiri ziva Magombe era kampani ziri Magombe zikola enviiri zikola lipstick byonna ebyokwewunda by'ensigo ebyolowoozaako nti sitaani yakimanyi bulungi nti omwana w'omuntu abyayanja kuba abireeta n'abikuba mu maaso nga bw'olabye n'abikuba mu maaso ng'ate olaba birungi ng'ekyamazima omukyala tolina kubeerawo nga tonyirira tolina kubeerawo naye ng'ate osobola okubeera nakyo era nakyo kikola oba olina omwoyo omutukuvu Katonda gwe nakkiza. So seesiiga lipstick seesiiga makeup enviiri zensiba nsiba nviiri ezange eziri nakyo oba mbeera na nviiri zange eziri nakyo nabimaliriza Omwoyo yalina enzikirizibwa okuwummula amatu mwana omuwala nange nasangibwa nawummula amatu kubanga nagenda okukkiriza Yesu nga nawummula amatu naye nafunako ku kirooto gyebuvuddeko simanyi oba kye nakola kibi naye era okaabirira Katonda kubanga ajjudde ekisa n'okusaasira alina watugamba mu kigambo kye mu Ezekeeri musumba Ezekeeri nti yakutonda yakusanga weevulungira mu musaayi gwo n'akulonda nate kubanga ku lubereberye nga tumaze okwonoona tuwayonoona naye Mukama waffe olw'ekisa ekingi yatusanga nga twevulungira mu musaayi nga tuli mu bigundi nga twevulunga nampita nanyambaza nampa biki so omukyala yankola nga nzijudde lwakuba nti sitaani gye bufudde gye bwenkana ensinga egenda ekula oba ensi ekyuka tekinologi mungi ebintu bingi bikyuse ne sitaani akola ku sipiidi nene naye ekigambo kya Katonda kirungi tikyabyogera ekitugamba nti gye buva ne gye bwenkana omukyala wenna bw'oba nakyo ekyamazima oba koligino yo ey'obwakatonda era bw'obeera awo Mwoyo Omutukuvu alina abangi nga balina ebitereke naye nga yajja nga yasanga omukyala wakyuka nga weeyerusadda wava dda ku koligino yo wava ku alaali Mukama azze gy'oli okukukolera alina byakuleetedde ebibyo naye bamalayika ne baddayo nabyo ne bagamba nti oli gw'otutumyeko si ye Prossy nga Prossy yeyerusa yeetimbye ebyuma yenna yeetintinga dda mugendereko ewa Prossy yamutonda mudduka bamalayika basanga oli mweru yasanze oli mweru asanze okyuse weetimbye ebintuntu ebitategerekeka so Prossy taliiyo oli gwe baatonda ali nakyo aba taliiwo aba yavaawo dde oyambadde ebyambalo by'oli ng'oli yakukyusa si kituufu kale musumba ojja kubuuza wakimbadde embuuzi ebintu nkulazeeko kagundi nga tuli off camera engeri gye kali mu public ndoza nayo njogera church ndoza I think ndabyo Christian Life Church enamasuba kabeera nga si kaabwe banaatusonyiwa naye ke Katambula ndabakola erinnya lyabwe balinayo I think either party oba outing simanyi naye dressing code gye baagambye ndoza yabavubuka mu church gye baagambye eri listed jiini lwakasi kalina wano ne jiini mulina kwambala jiini edisooko mulina kwambala bino biddanjo nzoba kyebiki bayiza otunnyonnyola awo ndoza bino bulingi you know eno church yetegese